Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alagidde olukiiko oluggya lw'ekitongole ky'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda ekya Buganda Land Board okutandikirawo kati okulondoola ettaka lya Buganda emayiro 9 kw'ossa ettaka ly'ennono mpozi n'ettaka eriwerako mayiro ezisoba mu 1000 ery'ebibira. Katikkiro agamba nti olukiiko luno singa lunaaba lutuukiriza bino lujja kuba lukoze bulungi omulimu gwalwo. Kale kandize ekyo omutima gwange omukulu w'ekikaalo. Buli kika kirina ensibuko yaakyo obutaka. Guba mutala bwe tugamba ebbaale, ogwo mutala si kigambo ekiri mu bbanga. Ogwo mutala bwe tugamba ebbira ab'ekima gye bava ogwo mutala ekyo kyalo. Bwe tugamba ebuwaya sagala ekyo kyalo. Kyenavudde ngamba nti ennono y'Obwakabaka esimbye ku ttaka. Mu ngeri eyo Buganda Land Board erina okulondoola ettaka lyonna we liri mu nnono n'erimanya. Kiyinza okuba teriri mu buyinza bwammwe kubanga oyinza okwesanga nti ettaka lya kika ebaka ab'effumbe Kabaka yalagira buli kika kiteekwa olukiiko lw'abayima babeere n'obwannannyini ku ttaka ly'ebika. Kiba kitegeeza nti eno kirirabirirwa Buganda Land Board. Naye mulina okulimanya nga mu kitongole kyaffe eky'ettaka. Katikkiro okwogera bino abadde atongoza olukiiko lwa Buganda Land Board oluggya olukulirwa omukungu Francis Kamuregeya Ssaabasajja lwe yalonda gye buvuddeko. Katikkiro era asiimye olukiiko olwawummudde ng'agamba nti lukoze byamagero byereere. Tewali muntu awangula atakoowa. Era bw'olaba omulimu gwonna tegukukooya omanya tonnawa kuguyinyikiza. Omulimu gwonna gw'ofunamu guteekwa okukukooya. Oweekitiibwa Kasekendo yeetala ekigo ayinza okubaagiriza ekigo emirundi nga 1000 mu bbanga z'otandika enteekateeka oba gisobye namu. Buli lunaku waliwo bino tuze netumutuuza mu nkiiko tosobola butakoowa. Omulimu ogubanga gulimu ensa oteekwa okukoowa obunyiikivu. Ekyetusala obwerufu. Basebo ne banyawo tetwagala byakukuta. Tetwagala byakukuta. Tetwagala munkosaasaba muntu yenna bulaasa. Tetwagala kuba bantu birimu batasaanidde kutegeeza ebisaanyizo. Anokoddeyo ebimu ku ebyo olukiiko lwa Buganda Land Board olwawummudde bye lwakoze okuli okuzimba ennyumba z'essentema, ekizimbe kya Muganzirwazza kw'ossa ennyumba eza Mirembe Villas. Ekitongole buli mu bakozi baakyo. Obulamu bwa BLB buli mu baweereza okutandikira ku ssenkulu okutuuka ku mukozi asembayo. Obulamu bwa BLB buli mu ntambuza ya mirimu. Omuntu bw'atuuka mu BLB oba ku kitebe ekikulu oba ku ttabi ebiweeru oba e Masaka bamwaniriza batya? Bamuyisa batya? Abakozi beeraba ng'abayamba omuntu abakyalidde. Obulamu bwa BLB buli mu kukola emirimu wansi y'enkola gye twatuuma ey'omulembe omujja. Ye minisita wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Daudi Mpanga akuutidde abakulembeze ba Buganda Land Board abajja okulaba nti bakolaganira wamu n'abakozi b'ekitongole kya Buganda Land Board okukulaakulanya Obwakabaka ate n'okuggusa ensonga z'ekitongole kye bakulembera. Kyaffe oba tusanzeewo kye bakola. Olungereza nagamba nti tuli evolutionary, tuli revolutionary. Revolution yakuba. Revolution eno mu stage eno gye tulimu, revolution okukula. Tuzze Kamalabyonna tweyama tugenda kukwatira ddala mu nsonga enkulu. Era okulungamizibwa okwayinjiramu ne omulyoka asooka kuba olwo yajja kyambalo ekyobwa Professor Saawa n'atusomesa ku nfuga n'enkwata y'ebitongole corporate governance era n'entambuza yaabyo entuufu. Twabakubiriza
okukolagana ekitongole kya BLB kikolagane n'ebitongole ebirala, kikolagane waliwo enkolagana wakati wa boodi n'abakozi. Ssentebe omuggya wa Buganda Land Board asiimye Ssaabasajja naye okumutuma era ne yeeyama okutuukiriza byonna Ssaabasajja byamusuubiramu. Nga ekikutambuza okukubirizawo ng'olimulamu kiri munda, n'olwekyo tugenda kubeera nga tukwatagana bulungi nnyo n'abakugu abaddukanya ekitongole kino okwekenneenya enkola y'emirimu, okwongereza okuyambako okutereeza kwetaaga okutereeza, n'ekisingira ddala okulaba nti waliwo enkolagana ennungi era ennungamu mu kitongole mwennyini wa departments ezirimu nnyingiko, mu kitongole BLB yennyini n'ebitongole by'obwakabaka bwa ffenna tuweereza mukama waffe omuntu omu, ekitongole n'ebitongole ebirala ddala mu gavumenti ey'ewakati, kubanga tukolagana nnyo era situyinza kutambuza mirimu nga tukwataganye bulungi. Abadde ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Land Board olukadde Martin Kasekende naye asiimye Ssaabasajja olw'okumulengera n'amuwa obuvunaanyizibwa okuddukanya ekitongole kya Buganda Land Board emyaka 16 emabega. Obula bwali buwagizi, bwali buwabuzi, engeri yonna ne tuba nga tutambulira wamu, eyo sapoti terafunika abalala bakikuwa kuba nti n'olabire naye basebo temwebase twagenda ffenna ekiko okutaasa kabineti yaggwayo tulina ng'ekitugenza beebaza kubanga twakolera wamu ebiseera ebyo byonna. Kamange njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abatuwagidde bamuteekayo ekintu teekawo product nebulako atwala sabwebedde ku kyapa mu ngalo kyakubwa erudda n'erudda naye twagendanga ebyo twagendanga nga bagamba tutandikira bamutuuve ffe tutandikira biri byabali Ssaabasajja Kabaka twebaza nk'ensuso